Achilles alina kookolo w'omutwe amanyiddwa nga neuroblastoma ng'ono abadde naye okuva ng'ali mu lubuto lwa nnyina. Okusinziira ku basawo, kookolo ono akwata omuntu ng'ali mu lubuto lwa nnyina era akula naye. Kookolo ono agongobaza emisuwa mu mutwe omwana olwo n'akula ng'alina ebimubulako. Wabula tatera kusangibwa mu baana abawezezza emyaka 10. Mu kiseera kino, Achilles ali mu bulumi obw'ekitalo nga kitaawe bw'ategeezezza. Obulwadde buno bwamutandika mu mwaka ogwa 2013 nga yasooka kuwulira ng'alumwa mu mbiriizi okutuuka mu ddwaliro e Mulago ne bamutegeeza nti alina kookolo. The ribs are no longer swollen and his even the kidney now appears normal. Yeah, according to our last test we did, they scanned him and they found now the kidney it's normal. But then the kidney being normal does not mean that he's cured or what. He still has the cancer there. Mu kiseera kino, abafamire eno basaba buyambi bwa nsimbi anti omwana waabwe alina ebbanga ttono nnyo okubeera omulamu singa abatalongooseddwa. I need help because really I can't do anything. Achilles needs my 24-hour attention to him. I can't work and we need money. The costs are not that they are high because we do a lot of tests. Yeah, and those tests you have as in to put in money. But as for the chemotherapy, it's free of charge. We are given free medication. Alina obuyambi bwonna oyinza okuyita ku ssimu ya Emmanuel Achilles eri namba 0751 09 04 93 oba wali mu maka gaabwe Bukesa okumpi ne Nakulabye mu Gamila Apartments.